Bannayuganda abaagala okugaggawala n'okuva mu ngombo ya gavumenti etuyambe bakedde genda mu mwoleso gwa Festival okuteekebwa kampuni ya Vision Group buli mwaka mu kisaawe e Namboole okwefunira ku magezi ku bintu ebyoleseddwa. Mu bagenzi mwe mulina omumyuka wa gavana wa banka enkulu ya Uganda Louis Kasekende, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Rosemary Seninde, kaminsona w'akakiiko k'ebyokulonda Sebagala Kigozi, ssente wa Microfinance Support Center Dr. Kisamba Mugerwa n'abalala, era nga bano batendereza Vision Group olw'enteekateeka y'omwoleso guno. Okujja wano abantu abasobola okujja wano kibayamba okulaba tekinologi amagezi amapya agaleeteddwa, enkola empya ereeteddwa. Ate bojje wano nga oli focusing omanyidde ddala oba oli mu dayare oba oli mu bya nkoko oba oli mu bya kulunda bya nnyanja oba oli ku matooke ojje wano nga olina kyoyagala. Bwe nva ku ekyo nnyinza okuba nga mbadde mbikola mu ngeri ndala, ate bano bannaffe abakugu bwe bamala okumpitiramu n'enkyusaamu n'enkola gye mbadde mbikolamu n'ennyongerako ku mutindo n'enjiga y'ekipya y'ensonga lwaki tuva mu ofiisi ne tujjako ku nsonga bwe ziti. Ndi wano nziza okusoma, njagala nnunde ku nkoko, njagala nnunde ku mbizi, njagala nnunde obumyu, byonna njagala mbirunde. Naye nga wakati mu byonna njagala nnyo okwebaza New Vision kubanga eggudde amaaso g'Abannayuganda etukubiriza buli kiseera okugezaako obuteekubagiza n'obutabeera nga tuyimba oluyimba lw'obwavu. Mu misomo egy'enjawulo egibaddeyo leero mubaddemu okulunda embuzi, ente, okulima enva endiirwa nga n'abasirikale ba poliisi basomeseddwa ku ngeri gye basobola okunywezamu ebyokwerinda ku faamu. Very important because it also determines how we deploy. Where a particular district, a particular region has livestock population, and therefore they need enough of personnel to secure the area. Preparing goats for killing. Embuzi no tutandika okuzirabirira nga zikyali mawako. We prepare these goats when they are still pregnant. Some farmers think that when the kids are born, that's when they start taking care of them. You must be able to do all these kind of things, record keeping, to help you keep your farming check. Abantu ab'enjawulo balabiddwako ku midaala egy'enjawulo okubadde ebyoleseddwa nga babuuza ebibuuzo ku bye batategeera ku by'obulimi n'obulunzi. Waliwo n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebyoleseza eby'obulimi omuli n'ekyo kivunaanyizibwa kunoonyeza ku birime ekya NARO, abaminisita eby'obulimi, ab'ekitongole ky'ebisolo n'ebirala, era nga bamu ku bano boogeddeko n'abasasi baffe. NARO gulaga tekinologiya yenna gwe tufulumya, ebitongole byonna byenjogeddeko gwe tufulumya era ne tubibulira abantu n'abantu ne tubawa amagezi. Obusagwa wali mu products nga envumbo n'ebirala ebyo byonna tubikola ate ne tubiprocesinga ne tusobola okuba nga tubiwa abantu okubeera n'obulamu obulungi nga bwe tumanyi nti omubisi nga bw'obanga ogukozeseza oba n'ofuna kyabadde tuyita nakyo sugar. Olina okubeera nga okola nga oyagala kyekikulu. Naye abantu bangi bakola business naye nga tebakola business nga bwe bateeka okukola. For example, kuma ebitabo. Abantu bangi batunda ebintu byabwe naye n'ogenda n'obuuza ebitabo birwa tukebereko bye mutunda oba mukola profits oba loss, ekyo tebabiina. Naye kati ffe nga Africa Agribusiness Academy tuvaayo okubalagira nti oba okola business by'obulimi bintu bino by'olina okubeera nabyo. Ebiva mu kulunda enjuki, tulina emigaso 6 eziva mu kulunda enjuki, naye abantu baffe mu Uganda babadde bamanye ekintu kimu mubisi. Tubazze okubayigiriza okugyamu ebintu ebirala mu njuki basobole okwekulaakulanya. Dr. Godfrey Kagezi okuva mu NARO ategeeza nti ng'ekitongole kya gavumenti batendewaliddwa olw'omuwendo gw'abantu n'ebibuuzo bye babuuziddwa byagambye nti byetaaga lunaku lumu lwokka. Ne batuwa n'ekyokukola bazze batubuuzizza, abantu babuuza ebibuuzo birungi era tulowooza nti emyoleso gino singa Vision Group etuwaayo omwoleso omulala nga guno ne gutaba gumu gwokka mu mwaka ne babanga ebintu bye batubuuzizza olwaleero titulinda mwaka mulambo okuddamu okubibabuuza oba okubiddamu. Julius Kafuluma, Sulaiman Mutebi, Adrian Bale Bwanika n'eddamba ataddewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.